liri Pazo asobodde okubate nga akola ebyafaayo. Tukkiriza tugaane oba onaaba oganye nti oba waddeyo ntini oba ntini y'omu ku bayimbi abasobodde okuba tebakoze ekyafaayo wadde ng'embeera badde yakusoomooza nnyo yabuvuddeko wiiki eyaggwako omukulu waliwo TV yadde ejjako interview nga bagabidde abayimbi ab'enjawulo ekiera gwe bayita Sophie Gombia omukulu Erika Yanja bawadde kilo nga 305 okugabira abayimbi ab'enjawulo. Awo nno we nalabidde n'omukulu gwe bayita Misa Semakula ng'agamba abayimbi nga liri Pazo abali mu mbeera ey'okusoomoza tugenda bawayo kilo nga 5 wakati mu kubaswaza liri Pazo kyeyakoze obusungu obw'enjawulo era ng'agamba nti enteekateekera yabadde agiina naye ng'agamba nti abayimbi bangi nnyo nga bamuzannyiddeko buli ayagala okuba ate ng'akola erinnya ayagala okuba ate ng'amulinnyirako ayogera ku liri Pazo. Kati awo nno munywanyi wange mukubiddeko liri Pazo tubuulira embeera yatambudde etya okuba ate nga Agabye Buwunga wadde nga Misa Semakula yali agambye y'omu ku bayimbi abali mu mbeera ey'okuba ate ey'okunyigirizibwa akadde kano mu kalantiini. Liri Pazo n'aswaza abayimbi nga Bebekulu yawaddeyo kilo 8 waliwo alikata ngambye nti kilo y'obuwunga eri ku sente mmeka ye Uganda wakati w'25,000 ne 3,000 ndowooza gwe balamu kilo 8 abayimbi bangi olowooza lwaki bo tebawaddeyo. Liri Pazo kwe kumukubirako okumubuuza Sseruganda yagambye nti kino kyonna kyasobodde okuba ate ng'akola yabadde ayagala okuba ate ng'ajjawo ekikwa ku bayimbi olw'embeera bajjukira obulungi omukulu gwe bayita Hamani Basudde yavayo n'agamba nti abayimbi obwegassi bwagaana. Olaba abasawo baakola ebibiina eby'enjawulo babikolanga ku Jubiri n'abayimbi empalana n'obuteyagaliza n'entondo. Kati omukulu Liri Pazo n'agamba kabaswaze abadde bamuyisaamu amaaso nga bagamba nti abayimbi tebalina gwe bayambye. Awo nnyo ye Liri Pazo n'agamba kabajjukireko agambye bw'ati okuwaayo obuwunga kwabadde kudduukirira mulanga eri bannayuganda mukadde kano abatalina kyakulya abatalina busobozi ate nga ffe abayimbi kitukakatako nnyo mu mbeera eno amaaso gonna gabadde gatutunuulidde nga buli omu awaddeyo abantu ne bagamba naye mu abayimbi bajjawe waffe Masaka ku Laston Laston Academy baabo mu Nyendo kugundi wano ku Maria Furo ofuna bulungi bonna Masaka baganda baffe abo bomanyi obulungi abeerimira wakwata omutwalo gwe najja mu Kivulu si kuba nti oyimba nnyo si kuba mbuusi kulumi nnyo kuba teri muyimbi wano ayimbira mu bbanga nti wakitalo nnyo ku banne abamu nakugambye bawagiddwa balina mu konsati 10 abalala balina mu univasale abantu babawagira so omuyimbi ngaaze bwevaayo ng'akyetaaga obuwagizi bwa bannayuganda nga naakava n'embizibu emmotoka yajjiraawo ewaffe kyankutteko nyo ne ŋŋamba nkoze ntya okubaako kyenziriza eri abantu ngandaba ekitiibwa kyaffe famire gyenvaamu ey'abayimbi kifa tugenda kutuuka mu ggwanga muno okulabika ng'ekivumo okulabika ng'abagwagwa eŋŋamba kambeeko kyenkola okudduukirira eri abantu n'enjogera n'omwoyo wa mutima gwange ne mugamba Mukama njagala ntambule mpita mu kwetikka akawunga okukulaajanira odye ekirwadde kino mu ggwanga lyaffe n'abafiiriddwa baabwe obagumye n'abantu badde ku mirimu gyabwe bakole so natambudde mu kwegayirira Mukama Katonda n'okuddiza abantu ku kirwadde kino kya coronavirus. Liri Pazo Olunabe maize flour 80 kilograms. bayita Liri Pazo Olunabe ndowooza wawuliddeko n'omukulembeze w'eggwanga ng'amusoma kubamu ku basobodde okuba ate nga bagaba omu ku bayimbi ekyo nno kiyinza okuba nga kyafaayo wadde nga bamu basobodde okuba tebakiyisaamu amaaso bagamba nti kilo zabadde ntini ne beebuuza mmwe ezammwe ziri wa kilo 100 oba kilo 100 ezammwe ziri ludda wa. Liri Pazo yakuba emmotoka gyebuvuddeko twali tuyingira omwezi ogwokusatu awo emmotoka ye yajjiirawo sayidi z'okusaza bangi ne bagamba nti Liri Pazo emmotoka yagyeyokera yagijjamba amakanika byonna n'asirika n'agamba kale kati n'obuwunga buubwa buguze era mugambe nti yaleese buwunga. Liri Pazo asobodde okuba ate nga mubuuza ku mbeera eno nti lwaki asobodde okuba ate nga agaba obuwunga mu mbeera eno n'agamba nti bantu bangi nnyo abadde bavaayo nga bamuswaza naddala abayimbi banne okuli Misa Semakula yavaayo n'agamba
liri Pazo kilo 5 tayina wadde mu mbeera y'okusoomozebwa gy'ayiseemu agambye nti okuva lwe yakuba akayimba emmotoka essanyu lye we lyakoma bannamawulire abayimbi ab'enjawulo tafunanga ssanyu liri Pazo Lunabe sooka olye liri Pazo Lunabe byonna byonna nze ndogeredde ebigambo bingi ndowooza nze Adani nakoma okusanyukako mukaaliya yange ndowooza oba genda ogula emmotoka nga yakufuluma wiiki 2 tuddangamu kweyagalira mukaaliya yange nfuna mitawaana gye neekangira ewange oba oli awo otudde ne famire yo oli ku TV ogenda okulaba ekigambo kijja kyekugyetekebwako. Adani abantu bange bakaabye mukyala wange yeggalidde mu kisenge tomanyi mirundi gyakaabye maziga n'agamba naye abantu twabakola ki febe balaba buli kimu ffe mukazi mulokole n'akaaba amaziga byenkugamba nze Kristo njagala obyowulire mukazi wange tomanyi mirundi gyakaabidde mu nnyumba nga yeggalidde mu kisenge ekigambo kijja ku TV n'akiwulira bw'ati n'agamba mwami wange tusiibye wano fembi tonnavaawo oyo akwogeddeko ekigambo avudde ku ki ogenda okumulaba afuluma ng'ayingira mu kisenge yeggalira ogenda okutuuka mu kisenge ng'ali mu kukaaba maziga n'agamba wazza bwaki yayinga lwaki tobivaamu nenolowolere nakugamba lwaki tobivaamu newegendera oba mu Amerika n'okola emirimu emirala wazza gwaki abantu wabakola ki lwaki bakuwaayiriza naye nolowolereza n'ogamba naye ate waliyo abalala abagiye waffe Masaka ekyetera abatalina ddoboozi ng'ono mulabe wange lyakozeseza kunyonoona bampagira n'ogamba ono akikoze kunnafuya bwenazikiza ajja kuba mpanguse nja kuba muwadde essanyu lingi byonna abantu gye bazze balaba Mukama yabaswaziza byonna ebizze binjogerwako okunkondera n'okumpayiriza okwonoona ekifaananyi kyange eri abantu byonna Mukama n'abalaga nti bulijjo mulimba obulimba bwammwe bwonna n'abwanika Mukama Bayibuli egamba nti endiswaza abo be mulabanga ab'ekitabo esekere abo be mubadde mujoogajoga yeriri Pazo Lunabe oyo yasobodde okuba ate ng'agaba kilo 8 olunaku lwali lwakutaano era ng'agamba ye akoze ebyafaayo kabakirize bigaane y'omu ku bayimbi abasobodde okuba tebakwatamu bebekuuta nakikola Misa Semakula bayimbi abasinga tebannakikola wano nno kwe kudda wano okuba ate nga mubuuza muganda waffe embeera nga bw'etambudde banna ab'e Masaka bewaleka eno n'abayamba otya okuba ate nga obawo ku mbeera yonna nga bwesobodde okuba ate ng'etambula ey'obuwunga basobole okuba ate nga nabo bakwasizaako mpolampola liri Pazo Lunabe asobodde okuba ate nga mubuuza atubuulire mazima ddala ogenda kutuwa asanze akadde akazibu gwe sooka owulire embeera gy'asobodde okuba ate nga ddamu liri Pazo Lunabe wulira okusookera ddala njagala obagamba ebigambo bino abaana naddala bannabuddu tebawa nnyo obudde bwabwe nasuubi bingi mu ebyo ebibatuukako eyo ewaka abantu bavuga amamotoka gaabwe ne batambula kilomita eziwerako ne bajja ewakaawe ne bakolerawo vulugu waabwe baba n'ebigendererwa byabwe bo ng'abantu bye baagala okuguza so balina okubeera careful nayakadde waliwo essimu ejjo yankubiddwa okuva ewaffe e Masaka abantu ne baŋŋamba Lunabe muyambye mutya ate nje kakino kankyogere abayimbi naddala abayimbi bannabuddu ewaffe eyo buli muyimbi ayimbidde ebbanga bw'alowooza ku kivulu ategeka alowooza kukkirira waffe eyo baagala nnyo Masaka bamanyi bannamasaka bayimbira ebidongo bannamasaka mutunuulire abantu abo n'enkaliriza abantu abatavuddeeyo mu kadde kano kudduukirira mubatunuulire n'enkaliriza kubanga baagala nnyo okujja era poota zaabwe zitandikira eyo tya Masaka sizoni eriko baakungudde ne bajja ne bakkirira ne bakama n'omuntu asembawo omunnamasaka ayeyo lwamaggwa munnalaakayi munnakuekyalimu obumonde bwe ne bakuuliita n'omunyago so bebeere beegendereza era ku mulundi guno mbaggula amaaso bayige nabo okusiba ku kikookolo n'okunyiiga bazire ebijjulu byabo baggaayi kubanga abantu babawagidde babawadde buli kimu bagagga bavundu kyokka bali kufa abaana abasituka abantu nesikolanga neeradde kalonki n'akamu Adani yadde naye ate bwetukolera ettima gwafune buli kimu nga ne beba togeemu kuyimba abantu bakuwagira wagaggawala naffe neeyagala tulabike ng'ekivumo mu ggwanga nti abayimbi tebategeera abayimbi buli kadde baliwo okusabiriza kiba kibi nnyo kubanga obuttidde ffe abatandika naffe abantu bajja gaana okujjamba ivvulu lyaffe oba mu kontati zaffe nga bagamba abo bwe batyo kale abayimbi b'e Masaka liri Pazo Lunabe maize flour 80 kilograms.
Pazo lunabo oyo gosobodde okubatenga owulira kola oso okubatenga otumbudde yembeera wesobodde okubatenga etambula nekyo esobodde okubatenga akola ku 07568181 soko mbuulireko liri Pazo kyesobodde okubatenga awaayo ng'omuyimbi bangi gye bali abayimbi wadde n'akasimu akadde kati tebakyakuba mu mbeera eyo Sebo agamba ate naye kale Sebo kyamaanyi nyera yasinza abayimbi bonna okay webali kubatenga owuliriza Sebo abaanike bali kuweereza kale Seruganda mutumba olabyekikereza Sebo omusajja oyo wamaanyi nnyo okay ekifaananyi kyakuyitirirako eri abayimbi abalala okay Sebo agamba tenaye webali kuweereza kale Sebo wekalinda mutaala Sebo oyo omusajja yakoze kyamaanyi nnyo era omuntu akuwadde akawunga asinga eyayimbye oluyimba era nekyo webale nnyo Sebo agamba atya Sebo agamba atya wale kutuweereza kale Sebo ini ya Mkanja Wengo district ili Pazo yakoleko ddala mwana weka okay Sebo obule kubatenga owuliriza